Twolekedde ekyatulese nga bagamba Empire Movies Production Kasenge nga begashamu ne TAMZ Media Uganda ne bajja kutuusa kano ketwolekedde wabula nga Tamale Godfrey nanyini sinema TAMZ ne Kaketo Godfrey be bakadirectinga era ne bajja bawandiika olugero lwako eyakwata ekifaananyi nga kwotadde n'okukigatagata ye kabaka yennyini mwenye Tamale Godfrey wano we twakoma. Nga Kabulaza yebuuza n'agenda omupangirako buloka era bwatyo yasalawo agenda ayite Kaboyo kano yakayisa AMAKA ga Kaboyo wala nga tuli katundu kabiri mu mukaaga nabagamba it's all about your boy VJ ISMA K Uganda VJ onze katudde mu bulambalamba era nga ngenda kusaba gwe kalira nywera kano tusobole okanyonyoka mukase kano yakwate kubona jamu ishewo mpola mpola mbagambye kuno kwanjula sinema tenaba ye Kabulaza agamba akoye embeera embi ke kasaka kati asologezako okufuna ku ssente bagenda kwekya tanuulu naye nga teyagala basooke bagipange Mbadde nina ayagala soka alongose wali omugendo kupanga yagenzeko mu kyalo yalimye eyo manga mu kisenyi ebintu byamwege nammwe omanyi bagamba ebiseera bisinga seba abafumbo bakolagana n'abafumbo naye kisinga okukyankalanya bula abafumbo baba bawuulu ate ddala nga kituufu yo tanuulu yawedde dda gwe teweyalikira tanuulu eyewedde nze kendiwo nze neggwaya tugenda kukikwasaganya ojjaku totye Kaboyo nkwesiga Kaboyo vunayo nze nkwesiga ku kikolagana n'okupanga kuva buto wakutenda ku kyalo gwe singa okupanga tanuulu kuno Kasenge Boyo nkwesize wedde dda enkyanze ngenda okudda ndoza ntatukereko nange ngenda bbawo ndoza sente teziibe nnyingi engeri nange gye ngenda obbako nga nkwasa obujjo obwo obufunga obujjo ate weeralikira ffe kitusinga okwagala okukola oba okwagala okulabako nga tuli mu kupanga obuugi janjala ate neyebuzabuza ngenda gwe muliro olungenda muliro ebyakawunga biveeko ebijanjalo omuyinza otuteramu ebiri mu kawukumya teekawo obuugi naye tewerabira sukaali era wano gwe teweeralikira nze ngenda kukeera omani akeyo kyaliseyo ninjalo egenda netusumbwasumbwamu kati badesaba akantu kano kati ng'omuzadde waba atambudde n'afuna akenfenka alowooza akewaka kyaliso yenjala emulumalumanyo naye nesitawe neneoba omwagala nsobola omunoonya nemuku woba nga tofuddeyo nnyo akafene kano kanga katwalireko omuto janasigalawo nkono teweeraliikirira kako katwale kamala nange ogenda okumaliriza bye mbadde ngiragira nzije nkya tukeere ku makya bw'atyo ssebo yasooka n'akwata akalimu eyo nga tuvuddeyo twakwata ekkubo ssebo ne tuludde ebbali nabagamba isabauti boy VJ ISMA K Uganda nga nze katudde mu bulambalamba kati nga bukedde twadda mu maka ga Namuddu bana ennaku zinaanyirira luno yenna yakatemagana nga sitima ziba teziribusa Kabulaza zamuleta yakazuukuka agenda okuzza amaaso bw'ati gwe nnyabo kirabika ndi mutulo Namuddu wa nchi kuva ddi maama ng'oyambala otyo kye ŋŋamba gwanigi n'agenda wuliriza nakyawuza akyagambibwako ono gulaba yafukamiranga ng'akeera kumubuuzaako naye ndi mubezi bugenda twokole kiki maddeki yenna yakayakana kwegamba yenna anyirira okamala ku nsi ya Katonda ne bagamba teri mukyala mubi okujjako nga tomuweyo byeyeetaaga kiki kuno yeewuunya okwekanya mukyala we bulijjo ali mu bigoye ebiguusiire yenna anyirira ebitenkanika tugwako ekyaki bannange weesittaza n'okwesi mutuufu wenna weesittaza olaba ensi yonna ennenya Katonda wattu simanyi kikina mpejjambiya yange nze ampuya n'okukulabako obulabi yanguwa ngende omanyi mukazi osologezaako mumanyirira mu mbeera eri bulijjo gwe gy'omulabiramu ey'ekivuuvuvu nze nviire ekyeneena mama nnyabo nze sijja kubeera na kyeneena
kifaananyi neko ddala bwe kiti lengera Wotyo. ugenda gimba bwotyo ng'oyimiridde onaagikwata oba togikwate uno yeewuunya omanyi omukazi okukyuka Maka gano. omuntu otava mu maka gano onoddanga sawa mmeka Wannanyukira. omukazi katandika okubuuza ebibuuzo ebyo tugenda mu maaso oli ku tv otoseguka banno bonna bayito bagambe eno kyedomodde namuddu kati ameze tonze kazi neenyumidde n'osiiba mu bigoye by'ennimiro n'ogenda katale ogendeddemu ate banaye nafuna ono omwana laba nze nawe ntunula sooka olabe se nanyirira ninga akamonde ka chipusi ayeyemba nyirinyiri nando newe namudde ate kati wano wennyeza ate ngenda ku levo ndala yabeerawa omusajja yangamba ajja kumpangisiza ennyumba yaabiri nze nambeera mu kayumba kalinga ekkokotezi nze bantwala na mujjo maayi ako kikuta adde ate sigenda gifuuma n'olwaleero tujja gisiba okuleka nga ngulidde ennyama mukowa n'okunoganga doodo nakyala agamba yakowa doodo ne mukene zifuna wabbeere ddene buli we yafunanga sente ng'agenda wabbeere ddene kaakati andekemu bambi naye yakowa stress kaasigale n'omusajja yangulira essimu n'omusajja we yamugulira essimu apeesa kayo esinga nagimuwadde nawe kali baabano egendera oba banzanye geemu baamuwa smartphone so kati selfie kageemu wano obazanye gemu aneekuba selfie atatu matatu kwegamba smartphone omuzungu yagonzaamu buli kyonna kyoyagala kiri okwo youtube kati bangende ku youtube yagiyize nadda idda toba anampeereza mbs azanye matatu bagamba nti sebo omukyala tayenda nga tewali amugambyeko bamukwanye naye ng'oyagala okakasa nti abakyala bonna benzi gwe batege mutegeyo embwa zo nga 3 onaddamu n'osigaza omukyala eka ziba teziri busa nga kabaka Mukwano. bebi Ojimpe. sooka ompe munayihaga In a long time. uyogo ase omukyala mufumbo naye n'asooka musimbula akafumito Simo. waki tonkubiddeeko ani munembadde sirako ya time naye ng'onyira wennooyaka tali owaayo omusajja ayinza okubeerayo awo n'antabukira Gutujja. naye kati nze kyobanya nkuleetedde kano akagoye kazina gutujja kaleetedde enso kalimu ekimodoli Kaviriro ng'okasanidde mu ngeri. naye ku nsi ya katonda abazungu yakola buli kintu nga kinyumira omukyala n'akagoye akalimu ddole kaba kanyuma Ebbiri ndaba nga nnyingi. Omusajja ndaba akusinga. neŋŋamba woonojja nkusabeza saali Ng'onyirira sooka okyukemu. kana esooka okyuke Nono. Ono omusajja akugamba tokyalya mmere yawaka. wabiŋŋaana ngoza nakyala nemmere ewaka akyagirya mbono yabimugaana kati ye enyirira gyanyirira lengera entumbwe Mufaanana bano baba bagundi. oy baba Kati mbubye. omanyi kati nfunye engeri yebbwa lwa nsonga nagyakwatako mu kiwato kumbe tufudde waliwo yagenza okukyaba enku kyokka ayina ejjambiya omutembeeyi tannalaba bwakwatako mu kiwato ono yasooka n'alya kava TAMZ media tukwegayidde tomala sinema eno oyinza okuleeta obuzibu tojjaako era toseguka omusajja akomyewo mu maka kyokka omutembeeyi akyali mu kukuba liwaadi yasooka nanoonya engeri gy'alyawo kava Yagenda kujja naawe. kyangu tugendeko mu nyumba mazima omusajja taliyo kyangu tugende mu nyumba naye nfunye ekibebi manyi bajjajjanga banaakulabula osooka n'olingizalingizaako omusajja alina ejjambiya kyokka omuyaya ayingidde mu nyumba y'omusajja bannange kyokka omusajja kakola ayina ennyama kabulaaza yagamba kacyanga lubanga lwa mmindi
ennaku z'omubbi zibaana naye nga Katonda yakuvuddemu agenda okuwulira amaloboozi agali mu nnyumba bannange lengera omwana gwe Katonda yakuwa figa wenna oyina buli kimu Katonda yakuwa nakuna bagamba ekintu ky'olina oba okizalawa wekimala ne kigenda awo n'osooka oguma ne wejjusa nti singa wakifaako kati ono alabira ddala omukyala bamutwala nfudde maama namuddu ejjambi yenera n'okusala tesala kuno kuba kumanyira kwennyini yajja n'asooka kano nkase kamala okufumbya emifumbi boyi bigwerawa omuyaaye ali mu nnyumba y'omusajja tusisinkane mu 27 kano kadde 26 nabagamba it's about boy VJ ISMA K Uganda toseguka sigala ng'otuninze kavudde mu TAMZ Media Uganda ow'omukulu kabaka mwenye Tamale Godfrey.